Tulisayo nate mukumula nate tukyali butola kibona mmere ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Tugendagenda ku makanyomero kaffe aka area awareness n'ekigondo Jeremiah gye tusanze nate abalunda ebisolo babirundira luddawa, lwaki babirunda bwe batyo, ffemo nnyo. Omuntu agenda kuyitawa. Mukama Katonda, tunuulira ente zino zonna bwe zegazanyiriza mu kkubo. Wano wanaayitika wano. Laba eno yonna bwejjula okuweekulako abali ku boda. Ate laba ne zino bwe zisala ekkubo nga tezeefiirayo kujula kuleeta bubenje. Bannanga abakulembeze b'e Bwayiise, etteeka ly'ebisolo ebitayaayiza mu makubo eno terikolayo. Mumanyi obulaba abakozesa oluguudo luno bwe balimu. Mukimanyi nti ente zino zisobola okubakanga ne bagwa mu bidduka. Ye mwali mukirowoozezzaako oba okukiwulira nti obubenje obusinga obuleetebwa ente ababeeramu tebalutonda? Ffe nno tulaba ng'eyo gye mwolekedde. Singa temuveeyo kussa kkomo ku bisolo ebitayaayiza mu makubo nga bino, mwandikifuuwa nga mukizza munda. Area awareness ne Jeremiah Chosen, buli lwa bbalaza mu Munnyo ku 3 Soul TV Omunnyo.